Waliwo omusajja ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bamuyita Musailimatul Kadhab. Musailimatul Kadhab oyo yali yeeyise Nabbi ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye yali musajja mujagujagu, buli lwagira n'agamba nange ndi Nabbi, mugamba Muhammad naye nange ndi ki? Nabbi. Kati olunaku lumu ne bamugamba nti Qur'ani eyiye erudda wa? Ffe tulina Qur'ani ng'Abasiraamu. Tusomereko ku Qur'ani. Yagamba bw'ati: Al-fil mal-fil wama adraka mal-fil lahu dhanabun wabil walahu khurtumun tawil. Mu aya z'endala yagamba nti ya Dhafda bintu Dhafda'i naqi matan nataqi mata taqin. Aya wezityo wezali zisoma, wano waliwo aya nyingi eza Musailamatul Kadhab. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyamujja ku mulamwa, yagenda abuulira. Naye Musailamatul Kadhab yalina abagoberezi gawaga nti ye Nabbi waffe. Abaya mulowooza bwe baba nga kyaliwo ku mulembe gwa Rasul, ku mulembe guno kiyinza okubulawo ba Musailamatul Kadhab weebali. Naye tebabajja ku ki? Allah erikiriya ffe nga Supreme Council ya bonna abaamaze okulaba omusana akomewo. Wano tetubagobye, we muli Supreme Council yammwe. Naye mutye Mungu subhanahu wa ta'ala, muleme kukosa Busiraamu, muleme kufuuka ensonga. Tulina omukisa gw'amaanyi nti ku mulembe guno tulina obukulembeze obwa gavumenti obulumirirwa okugamba nti Abasiraamu babeere wamu, baleme kukozinga bizibu. Naye singa tubeera ku mulembe nga gwagala kutabangula n'okutulugunya abantu ab'ekika ekyo abeesuulamu eddalu, be baleetera Obusiraamu okubonaabona lw'abantu batono nnyo abeefuula abatategeera ne bafuuka ekikosa Obusiraamu bwonna. Njagala mbeebaze bamemba ba General Assembly nti olwaleero wano baŋŋambye nti attendance bantu 224. Takbir. Abalala bali ludda wa abagenda egangu? Where are they now? Tebaliyo era baali tebawera. Neffe tubagamba mukomewo mwenenye, omulyango okwenenya weeguli, kubanga Supreme Council ya mwenna.